owe nakyo yagala omanya kyonna yesaawa. Maya is first of all the new song. I recorded it with Michael Fingers. That guy is good, former Sony producer. We came up with that song. Basically, Maya is a song that speaks about manifestation. Okwogera ki ky'oyagala ensi eno ekole ki because you can get anything. Omulala waba alina kyalina nga kyakabi naawe oba osobola okukifuna. So ate n'engeri gye nti ndi muntu wa positive energy, like I'm a person that believes in positivity, that believes in being optimistic about life. Okubanga buli kaseera osuubira nti ebintu bigenda bba birungi because eventually bimala ne biterera. So this was a song just to inspire people to make their desires known to the world. Kera kumacha ogambe nze guno omwaka njagala mbeere nga mpasiza mukyala wange, njagala mbeere nga ennyumba yange ngimaliriza. Obwongo obugamba ekintu bwe kityo like repetitively, eventually that thing is going to come to reality. So basically the song is about positivity. Kubeera awo ng'okkiririza nti ebintu bigenda bba okay. Yes, we have been through hard times, COVID times, people have faced rough situations, period, but that cannot stop us from believing that things are going to be okay at one point in life. Things are going to be back to normal. If you've lost a job during this period, then that means there's something God is preparing for you, something much more better, So it's about being optimistic about life and making your desires very clear and, doing everything and putting in that effort to make sure they come into reality. Nnyo nnyini ddala, how can I? Nzikiriza nti guno omwaka gwange ne bwe gutaba nti guno emyaka gyonna egigenda okuddako gigenda kubeera gyange paka ndowoozanga saagala kyogera ekyo kuba nze nkyali mulamu sigenda ffa. But of course nze nzikiririza nti buli mwaka ogubeerawo waliwo ekyenjawulo ekibeerawo. Kiyinza obutabeera mu public bantu kukimanya, abantu bayinza obutabimanyaako eyo, naye nze mba nkimanyi nti something amazing has happened. Wadde nsisobodde kibagamba naye nze I know, like era nga bwe mbadde nsirise for all this long time, just know that God has blessed me so much period, and whatever I've been up to mugenda biraba very soon. Yeah. Azawi ye muyimbi gwe tubadde tumanyi nga oba penetrating mu COVID-19 period. Gw'owulira otya okuba nti ennyimba zo zikuba amabaala amaggale biggale atera okukola bulungi? To be honest, mu kusooka kyasooka nekimpisaamu bubi, but then I realized waliwo ekirungi ekyakirimu. There was something good coming out of that whole situation, because this was a time where people were home, people were together in the same space for a couple of days. That means they paid attention to things they weren't like originally paying attention to. If it was music, this was the time like they could actually listen to the song and connect with it and feel it and understand it. So I feel like this period, COVID, has given me an opportunity like to be more audible, to be more present in my fans, more matuga wenga bampuliriza, because I know abantu babadde bawuliriza nnyo music mu kaseera kaneeno, and that's how people have got to recognize me as an artist. Waliwo akaana kayimbye akayimba kano, wow, let me go check it out, kubanga olina obudde bwonna to do whatever you want to do, you have the free time. So ekyo kye nalabamu ekirungi ekyalimu, and also like eyo period like eyambye nnyo abantu okutandika okuyiga okubeera awamu. Tubadde tutandise okwesuulira ng'obeera awo n'otamanya na mukwano gwo abeera oba muganda wo abeera wali, but period like we've been able to connect with our closest people more, and I feel like singa ffenna buli embeera ebeerawo ng'eri negative tugirabamu ekintu ekiri positive, I feel like tujja ku overcominga bingi nnyo ng'abantu. Yeah. Okay, Azawi,
gwenga omuyimbi weerating otya mu bayimbi ba Uganda? Kyolina omumanya sijja gamba nti I'm rating myself to be in a specific kind of rank, but I'm just an artist that is also like contributing in the best way that I can to this industry, sharing my creativity to the industry, and also learning and experiencing the different things in the industry. So sijja gamba nti ndi waneno, but what I can say is that I'm just playing my part because we are so many people in the industry. Buli omu alina kyakola ekyenjawulo ekigatta ku industry. So nange, like, I feel like my presence in the industry gives me an opportunity, like, to also be part of the creation, part of the production of the music that comes out of Uganda or East Africa or Africa. So kino nkirabanga just Jani nange jendi part of, like, just kunyumira, kuenjoyinga, kuyiga. Yeah. Abalimbi abasinga bajja mu music industry naddala mu Uganda bajja kuyitawo buyisi kasita akubaye wano hit song ng'alowooza akimaze. Azawi wedda n'owaka kati enjawulo eriwa? What I think ekintu ekikyasinza okuba ekibi omuyimbi ky'osobola okukola is sitting on a hit song, sitting on a hit album. Ekyo kintu kiri dangerous. Okay, sometimes since it happens intentionally, just okuba tune n'ekutabukako muganda wange okitegeera noyiya amagezi okulaba ng'ogizzaako mukama bwakuyamba nekikwata bw'aba kyakugezesa then n'osooka obeeramu kaawo. But I think that is the biggest challenge. So kati nze nganze Azawi, if I do a song I know now it's out there, kati nina okunoonya ekiddako okitegeera, nina okunoonya ate I don't want my fans to see me as a person akuladde emabega. Like, if I give this kind of piece today, then that means the next piece should either be better or almost the same to the one that I've released before. So it's not good to sit on good stuff. Like, you have to keep on working and working and working to maintain the energy, to be consistent, and also to assure your place mu industry. Ekibuuzo kyange kiddira ekisemba twalaba wano zina awards ne bawa Spice Diana nga female artist of the year. Abamu ne bagamba nti no kyali kisaana Azawi. Goza kyali kisaana. Honestly, nze bwe nkiraba because abantu be balonda, right? So kati abantu baba bawadde Spice Diana, then balina okubanga balina kye bamulabyemu ekyamaanyi oba balabye akoze nnyo. And personally I think she deserved it because Spice Diana is a very hard-working artist. She has proved us that she can be there, she can be consistent, she can be that icon in the industry. So I feel like she deserved it. She deserved it. And this China Ambuzibu, abakinamu obuzibu, I think we should just make peace with it because the girl is hardworking, really so hardworking. Yes. Is it okay if we talk about this Yugatun? It's okay, we can talk about it. Okay. Tulaba waliwo app empya yazze mu Uganda Yugatunes. Ninga eriwo okugula nnyimba oba distributing nnyimba z'abayimbi. Olowooza erina kyegenda okwongerako mu music industry ya Uganda? Si kirowoozo kibi if at all the strategy n'engeri gye bakigenda okioperatingamu, like the team behind, bakitutte bulungi so that there is that level of accountability ti omuyimbi tali azaamanyizibwa ate ne nannyini platform naye akola ki asigala akola. Nze ndowooza system eyo webanga bagitambuza mu mazima nga tebirimu bintu bitategereka, I think it can work for people. However, oli bw'aba atakifiiringa tere tojja mukaka. You cannot force someone to come and work with you. Hey, music gwo njagala omuleete muteekeyo lwampaka. Bw'aba takyagala muleke ekisegera akyagadde then fine. Yeah. Okay. Obugambo obusembayo bwabula.
Abalabi ba BTM ebigambo byange ebintu ebisembayo bannange natadde akayimba akapya. The song is called Maya. It's an inspirational song. Nga bwe mumanyi, we have been through some crazy times, but I feel like this song, when you listen to it, it's gonna inspire you like to be more positive and be more optimistic about life. Gwe enaali eyabadde aweddemu amaanyi. Please don't go that side. Damu kubanga bw'onogemalamu tewali mulala agenda kugakuzaamu. Wuliriza akayimba kagenda ku inspiringa. I have an album coming on the way. Soon we'll communicate that is giving you those songs. Never bigenda kujja. That is my private life. Zenvaako.